munnange omuyimbi King Saha kyeyekoze wali mu katambi kibadde kirala nnyo muganda wange gwe alaba Nutty wali ng'ali mu kukolamu wali fight ezakabi wali wonna munnange gwe alaba Nutty tosaanidde kubeera nga ate osubwa akatambi kano naye nga ngenda kubeera nga ate nsooka nkunoza ku wano ku muyimbi King Saha engeri gy'abadde akolamu wali fight ate ezakabi zibadde zokya nnyo wali muganda wange gwe alaba Nutty era nga bw'olabaawo kakati kansooke nkuwa akatambi kano katono nnyo ate mmale nkomewo. So ngate nga nkuziza akatambi kenkutte wali akokoberi ke komuyimbi wali Pallaso era nga wolabaawo naye fight naye yaziguddemu wali wonna munnange gwe alaba Nutty ye abaffe ani akusingidde okikuba ani akusingidde awo kikuba gwe alaba Nutty osobola commentinga osobola okulikinga kosa ate wali wonna n'okusharinga wali wonna ekintu nesobola okuba nga kitambula sigenda kubeera nga ate ndwawo ngenda kubeera nga butereevu nkulekera akatambi kano naye nja kuba nkomawo ate mu maaso awo ne update.